Bibawedeko naye kyokera ddala twebaza Katonda okutuwa amaanyi okutuwa okutukkiriza embeera yonna gye tulimu right now. It's not really an easy time. Naye tukumira ku kintu kya taata waffe kye tusigangamu kya Katonda, kyanga Katonda nekwatangako in hard times n'okubeera obumu nga family. Twebaza nnyo okubeera naffe through this time because when we see numbers as well, naffe okukyolusi kwe tubeera nakwo tuguma. It's not easy really, but tubeerawo mwebale nnyo, mwebale ddala okutubeererawo, mwebale nnyo kumya maama ne byonna byemutukoledde tuwa bimutodde Mukama baddizeewo kutukyalira ebigambo, words of encouragement that you keep telling us, words of hope to keep holding on. We thank you really, we can't thank you enough. Pray that you don't give up the spirit. We shall try our best to keep our Father's fire burning for as long as it takes. It won't be easy, but with you people and elders that are around, tusuubira tutekikola twebaza Katonda nti tuwa basinga baffe ne bataata ne bamaama batuyambye batuwulira tubeera nabo.